This is Rock Until already dangerous. Omulungi yekomede ku Bebe the News anka nkwanirizaako mu ddakiika eno yennyina ate nga nyongera okukwebaza gy'otussako engalo gy'osinzira okuba nga ate okakalabya. Omukulu amanyiddwa nga MC Kasmel ng'ono nno atukoleddeko ku TV ez'enjawulo n'ennaku ennyingi abika mukyala we oluvannyuma lw'okuba nga ate ava mu bulamu bw'ensi eno ku nkya ya leero. Ono awandiise n'agamba nti sad news, death has robbed us the mother of my 1-year-old son Evelyn Nshemerirwe. Happy today morning. May her soul rest in paradise. Bwati bwawandise mama alese ebbujje ery'omwaka ogumu. Kitalo nnyo kitalo ddala Mungu agumye abenjuye. Songa ate akabenje akavudde ku kuvugisa ekimama katuze abantu 9 aho olunaku olw'eggulo wali eri ebuyikwe ku luguudo oluva ejjinja okudda e Kampala. Emmotoka kwe babadde basaabalira bwe yalemeredde omugoba waayo bwetyo ne yeerindigula ennume y'ekigo. Okusinziira ku poliisi yategeezezza nti abaafudde babadde basaabalira ku mmotoka eyabadde etisse ebibala ng'omugoba waayo yabadde agezaako okuba nga ate yeewala aba traffic oba abasirikale b'oku nguudo. Kitalo nnyo kitalo ddala. Ate bo abatemu abatannategerekeka balumbye amaka g'eyali omubaka wa Kawempe South Mubaraka Munyagwa agasangibwa Buddo mu Kyengera Town Council ne batematema omukuumi w'ewaka bwe batyo ne balumba n'amaka agawerako ddala mu kitundu ne banyagulula ebintu ebiwerako ddala. Poliisi yatemezeddwako mu bwangu era nga bwetyo yasitukiddemu. Kigambibwa nti abatemu olwawulidde nti poliisi etuuse ne bateekako kakokola atondekanyuma. Abatuuze balajanidde poliisi okubongera ku bukuumi mu kitundu okusobola okuba nga ate bakuumibwa kubanga embeera kati ya bunkenke. Obulamu bwo bwa bunkenke wali eri mu bitundu eby'ebuwate anti olutindo abatuuze lwe beekolera n'emikono gyabwe nga bakozesa ebiti okuluyitako osooka kusasula ssente zigezeeko okuba nga ate ziyamba mu kutereza awo wonna awabeera woononese nga bwe balinda gavumenti okubajjukira egenda maaso okuba nga ate ebazimbira olutindo. Omwala gwabomoka olutindo ne lugwamu ekintu ekiteekedde ddala eby'entambula ku mbeera etali nnungi ku sayidi y'abantu abakozesa olutindo luno. Luno nno luyitako ab'ebidduka omuli ab'emmotoka, obugaali, pikipiki wamu n'abatambuza ebigere. Gye buvuddeko awo omubaka Hon Zaake yatuwa amawulire ag'essanyu ag'okuba nga ate beegattako memba wa family omujja. Naye nga ono olunaku olwaliro agenze maaso okuba nga ate atuwa emboozi ey'ennaku eyeetoolodde ku nsonga eno. Agamba nti nga lumu January lwali olunaku olw'okubeera ku bunkenke eri famire yaabwe. Aga nti lwali olwo baali mu holiday ne mukyala we era nga olubuto lwa myezi 7. Munnange omukyala ono yasirituka ku madaala agawezaako steps 15 n'ambirira okuviira ddala waggulu paka wansi ng'ajja yeevulungula ekintu ekyamukosa era nga munnange kyaviirako ekiyumba oba placenta omwana mwabeera okuba nga ate eyabika. Oluvannyuma lw'okwabika omusaayi gwa maama gwatandika okwetabula n'ogw'omwana ekintu ekyali eky'obulabe ennyo era nga kino kyabaviirako okuba nga ate beetaaga emergency C-section eyagenda maaso okuba nga ate ekolebwa. Omwana bw'atyo n'aggyibwamu ku myezi 7. Essaawa eno aga nti omwana waabwe ali mu incubator agezaako okuba nga ate alwana n'obulamu asobole okuba nga ate abeerawo. Agamba ye nga taata yamutuuma Muzoganyi Zaake so nga ate ye maama yamutuuma Elsie ate nga ye taata jjajja mwami yagenda maaso okuba nga ate amutuuma Nakiwu. Erinnya eryo liva mu banyonyi nnyange ab'ekika ekyo. So aga nti mbufunza omwana we bamuyita Nakiwu Elsie Muzoganyi Zaake. Awo nno waasinzidde naga nti mukyala we agenda aterera mpola mpola era nga mu byonna asiima mwenna abasobodde okubasabira, abasobodde okubasapootinga mu ngeri ez'enjawulo n'abagamba nti mwebali nnyo okuba nga ate mubatuusaako omukwano ogwo n'okubawa essuubi nti buli kimu kijja kubeera fine. Ate nga takomye kubebaza ku lw'ekyaga nti mwebali nnyo nammwe abasobodde okuba nga mubeererawo bannayuganda abayita mu mbeera ez'enjawulo oba mu bugubi obw'enjawulo kubanga buli omu alina ebizibu bya feesi nga oluusi tebifaanana naye munnange bibeera bimenya mu ngeri ez'enjawulo.
Waliwo mukolo ogwabadde mu disitulikiti y'e Wakiso mu kitundu ekimanyiddwa nga Boyege nga nno guno gwasombodde abanene n'abakungu mu biti eby'enjawulo omwabadde maama Nnaabagereka wa Buganda, Katikkiro wa Buganda, abanene okuva mu maddiini, bantu bangi babaddewo. Weewaawo omukolo guno gwabadde gwa musirikale wa Papa amanyiddwa nga Joseph Yiga nga yabadde agutaddewo okusobola okwebaza Mukama Katonda olw'ebyo byamutuusizzaako kwogatta n'amaka gano oba ennyumba eno nga nno eno yagenze maaso okuba nga ate yeewuunyisa bannayuganda olw'obunene bweriko. Kanji kutusseko katono nnyo ate oluvannyuma tweyongereyo. Ni ennyumba gye tuggulawo yeeyo mugirabye gibalage ntya oba yeeyo eyo ye main house, eyo ye main house gye tuggulawo, eri gye tuyingirira ziri toilet, ebyo bimuli awo binyumisa bunyumisa waka compound, eri toilet gye mulengera neeno toilet muyinza okugamba obanju neeno toilet eno erimu ne steamu ne sauna ne jimu ne saluuni, awo ewali saluuni eno swimming pool mugira swimming pool temugirabye eyo swimming pool ziri ze tent wetubadde oyo vaisi wammwe yakaddiwa oyo ezo ze tent awo wetugenda okuliira ye dining twakafuluma nno okugenda okulya wali wetubadde ku misa, wali misa awo be bantu be bayise oyo ye Katikkiro wamwe uyo ava wali kulambula yoyo petulina beeno ababishop tulinawo 8 neyo toilet eyo eriko ne gazebo, ennyumba eri kuyiika 2 naye ng'ettaka liriyiika 15 naye eri boys quarter, malage boys quarter yeri naye wano bw'ogitunuulira yegasse kasolya kyekibi, naye boys quarter eri bw'oyitamu abo yonjawufu. Eno yenju eno kanjibaddiremu eno ibaddiddemu yeeyo, ebimuli byomubirabye ebimuli Omwaka oguwedde mwana mulenzi amanyiddwa nga Mudra yavaayo n'ategeeza nti essaawa yonna ajja kuba nga ate ava mu nsiike ya music olw'eddiini ey'Obusiraamu. Weewaawo ku mulundi guno yabadde mu kivulo ekimu oba mu Shemu n'agenda maaso okuba nga ate ayambalira mu Nakatemba eyayimiridde ku stage n'agenda maaso okuba nga ate avoola Obusiraamu. Bino bye byabadde bigambo bya Mudra eri mu Nakatemba. Kankalisewo kano comedian abadde wano, buli musiraamu ng'olero tobikkirizanga muntu kumanyira ddiini yo, tebamanyira ddiini y'abantu, eddiini tutuwa respect. Tosobola kusanga mukatuliki owulira, tosobola kusanga kabere mukatuliki nokume kanisa oba Mariya, si bwe kiri basategeragane eddiini tutuwa ekiti. Tosobola gamba nti n'embizi eyita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abasiraamu temuli, bwe mutuulanga abantu ekiine ekigenda mu maaso muba mukikoze, temukikkirizanga. Nawe n'oba toli musiraamu tokkiriza mukumanyira eddiini yo nga bw'oli. Katonda yasooka musegedde, ffenna tuli wano lwakuba nga atuwadde obudde esegedde. Sawa ne facilitation temukiddanga nkomedde nabadde wano oba tusange tubadde tukusaba bwe bya Mungu tebabizanyiramu.
Ye mwana muwala amanyiddwa nga Kapakata yassa ku mulundi guno atutegeezezza nti ali more than ready okubanga azaala. Awandiise n'agamba this year I'm fertile, anything planted in me shall grow. Bw'atyo n'asaba Mungu abeere ng'ate amubikkirira akiyitemu. Wonno social media in-law omu we yasinzidde n'amubuuza naye Kapa, what type of soil are you? N'amuddamu n'amugamba nti nze ndi loomusoiro. Ffenna tukimanyi bulungi loomusoiro yali kyasinze obugimu ku ground wano. Ate nga ye omukyala amanyiddwa nga Zuzuzu wena yavuddeyo kubanga ate agamba abantu akafaananyi kano kagoyinga nnyo viral nga bagamba nti Bebe Cool musiraamu naye ate ali mu kulya ennyama eri abasiraamu gye batalya. Kino nno Zuwena kyamukutteko n'agamba nti bannaaye temuli bangu, ennyama eyo nno yali nnyama ya mbuzi naye mmwe mugikutte mugera mu maaso kubanga ate mukola bye mwagala, mukole byonna byonna bye mukola ki bye mulira nti bye mwagala, naye nga yali goat's meat, si kiri kye mulowooza. Bannayuganda bayimbi bakya batwalira ddala supeda yayiriyiri oluvannyuma lw'olutalo olwaliwo wakati wa Rayje n'omukyala amanyiddwa nga Azawi. Baalabiddwako mwanattu nga balidde epoozi n'ezesimayiro nga zaalumye dda ng'era bwe balingira. Abaana ne bagamba nti yandibasita nti mutuluka, naye nga kino olwamaze okuba nga ate kibaawo, Rayje n'agera maaso okuba nga ate alangira konsati gye nakutegeezezzaako ejja okubeerayo nga lumu March awo mu Lugogo Cricket Oval. Naye nga ye omukulu amanyiddwa nga Grenade Official mu mbeera ya Rayje nga bamutwalaganya eno neri yasazeewo kubanga ataga nti munaye let me give munange artist munange respect. Bw'atyo n'agera maaso kubanga ate aperforminga oluyimba lwe live ku stage. Ajira rukuno nembera zinkwenda ezeza mpora ebago kwenye ruswe temba oguno wampora pura karigabana pura nikugura pura karigazana okunikana n'obuti obujo bwangoye mugambiro kyomwana ekyalo ndagambire otiyamba lwomwana mabaya ndokura emyaka ekikatenda yagomba timurebe naye nzingita ebakaheza enenga byona bisiza barebesa bisaye murebe naye nzingita ebakaheza enenga byona bisiza atira rukuno nembera zinkunda ezeza mpora ebagogwenya rusete mbatemba oguno wampora pora karigabana pora nikurura na kwetu pesese wako atino mishiti very serious. Gwazangoberera yassatu kyafollowingira ddala story y'omukulu amanyiddwa nga Omukunja atasera. Ebyatuukawo mu nkuka twabiraba, baakubibwa obucupa era nga bangi baavaayo kubanga ate batandika okuwabula Omukunja atasera wamu n'okumwogerera nga bagamba nti yakola kikyamu okugenda mu nkuka, yandibadde agenda ewani wa alien skin ekyaliwe biki bingi. Mu baayogera mwalimu Bebe Kola, mwalimu Calvin Kayanja, mwalimu Rama nga bagamba nti aba NUP be bamu ba obucupa nenga omukulu n'oluvannyuma lw'okutuula ne yeerowooza yagenze maaso kubanga ate akuŋŋaanya ekyokwanukula eri abantu abo abaagenda maaso kubanga ate Omukunja atasera ne King Shiba balyose ne babakuba obucupa wano baakusiba nze yakujja mu kkomera. Waliwo wanuupu wa Dabitex okujja ku kkomera gye baali bakusibidde. Lwaki weegatta mu balwanisa alien skin? Nakugamba toyina magezi. Video zammwe zonna nziwuliriza. Era kati nsazeewo kansiba omutima nondeka watuufu wengwa ekijja kijje. Nze nabadde nkusuubira wankulu kuku. Abo abantu ba Nuupu tebakwagala. Tebaagala muntu yenna akola kantu kalungi mu nsi eno. Tebasobola na kutunula ne baga nti kale omuntu ono agezezzaako okukyusa obulamu bwa Shiba. Tubaleke beeyiye. Ekyo tekiri mu mitwe gyabwe. It's a mixture of tribalism and it's politics. It has nothing to do with tribalism. And also, Makiu
mulabo obudde abayimbi bwe bajjirako kati nga waliwo bano Omukunja atasera ne bajja ku time ekiro nga abantu bakoye basuubira abayimbi banene enkuuka bagifuula politiko. Abantu abakubye Mukunja obucupa babadde baana ba Nuupu ekyo 100%. Musize obusosoze muze kubanyankole mukuba wewe kasajja katubambi kaveeyo mbalala kazze kayimbe kasajja katune mukakuba obucupa. Kantandike nawe Kaluvini Kayanja. Ekyokunjija mukomera okikulembeza nnyo. Wanzijayo mukomera era nasiima n'okwebaza ne neebaza. Naye kambuuzeemu ndabika ninako essaategeera. Waliwo endagaano gye twakola nga onjija mukomera ne tukanya nti bw'omala okunjijayo ngenda tandika kuwagira b'owagira ngenda tandika kukkiririza mu by'okkiririzaamu nti kati nagimenye. Kwa kakati wotandika aba Nuupu teri yadde yakuwa 10 kakati bakusasuddemu kukuba gundi. Nuupu newonaga nti mbi nnyo abantu bakyagulanyi babi yesinzikiriza basobola okuba babi. Bw'oba bakasuka obucupa sikirinaako bujulizi. Naye tetusobola kukeera ku makya oŋŋambe nti va mu bakuba obucupa odde mu batta abantu. Kitegeeza bombi basobola obbanga babi 5. Wobo gamba nti aba Nuupu be bakuba obucupa nso okukkiriza ne baba be babukuba kale. Bwe baba babi kati ate nve mba obucupa ate nzire mu batta. Gola bisoboka. Kuba n'ensonga kati mugijjeeko amaaso okumanya nti Mukunja ne King Shiba kyekyaviiriddeko embeera y'obucupa. Twayimbye essaawa 3 za kiro. Abantu babanja Bobby ku stage Abitex yasindiseeyo ffene bajja. Okategedde 5. Ensonga ey'okubiri. Abalala baŋŋambye Mukunja Abaganda babi nnyo balina enkwe tebaga byonna mubindaze. Kati nange ne mbabuuza akaboozo. Mwagala nve mu Baganda nene nnyindo yange ŋŋendewa. Ekya sagala wulira mboozi zonna zikwatagana ku bintu by'amawanga ebyo simanyi gundi munanka ni I hating for that nonsense. Ffenna tuli baana ba Katonda. Bw'okeera n'onsiigira Buganda ekifaananyi nti mbi kitegeeza ogezaako okunkansa nve mu bana ababi njije mu abo b'obiyita abalungi. Wajje bali njagala okusinga wano. Naawe soko kitunulemu era ggwanga kimwoyagala okuntwala ali eritalina bizibu byalyo. Kale basobola okuba bali bankwe basobola okuba naye kakati oyagala ne Katonda okitegeeza ontutte ku level ne Katonda muwalaniremu. Lwaki mu mawanga gonna yalondawo nze mbeere mulino? So ebyo ebintu bye mugezaako okukola omusajja bamuyita Bawo Fulanka mumubuuze n'omwaka ogwo 2 years back yabikola najja mpaka mu ghetto n'obusente bwenga bungi nga baagala ngende wa muhoozi namugamba gende wa muhoozi omukombo obugere kuba kale bwe twavudde mu nkuuka then yesterday nga lumu twagenze ku Forest Park Buloba ne tuperforming nga twabakubye kumpi kubatta video yiyo yo nga tebatukubye bucupa. Aviator ono naye twasembayo nga bamutwala saketa oluvannyuma lw'okubanga ate abakolera video ey'okubanga balekera omuzigo okubanga ate basibasiba Kyagulanyi ku bantu era ng'ensonga yava ku mugenzi Sobi abaana ne bagenda maaso okubanga ate bamwambalira mu ngeri eyo naddala aba FUP nga bagamba nti alumbye alien skin. Kati natutuuka ku mazaalibwa ge bagenda maaso okubeera ku live ye ne bavaayo nga bagamba mbu yeekola ki yeeyerusa era yeekoota ebizigo. Banji ne bamusabula mwabo mwe muli ne bamweyana omuyaga. How could my girl menacing me? Ekibateesa bbi mu nkoko y'abakozi. Yeba nange. Where is my baby Aviator? Aviator! Aviator! I'm here, darling, but full of knuckles. Okay, let me come, dear. Darling, what happened to you? Mutima 5-star. Mutima te yakoze chani. Mutima yantabulidde ebizigo bino ebinjokya nga ngambye ngenda kweruka. Kale laba afudde ow'ebitanga kati nno gw'olabeko wano wekka ate kati omugongo obula tudda ku live n'owanika engalo ebyanga bya TikTok obimanyi.
sinza kudda ku live nga Sefuko kwali nga Lama kwali Mutima dona lewa koni nyolimba sakoli wabula naide buzi Olunaku lwaliro ye King wa Karokasita lwawezeza omwaka emyaka gidduka omwana alwamunda katumagaliza amazalibwa malungi naye nga nkutegeeza nti gwe yeetaze bukeeka yeetaze airport pickup surprise nga nkoonako muganango biri nga tofuna service ey'omulembe ddala ate nga ye daddy amanyiddwa nga Gerard agamba nti ayagaliza muwala we Winnie Mugisa amazalibwa amalungi era nga agamba nti ali proud of her amwenyumirizaamu nnyo agamba nti akwagala ebitenkanika happy birthday daughter atengera mukadeke kamu olunaku olweggulo twade tujaguza abalongo baffe abaticha Priscilla kakati no musijja kugamba nti ndi kikeerezi no I'm not late at all kambere ngate mbagaliza amazalibwa amalungi obubaka okuva eri ticha Hajara agamba nti abagala nnyo byansoso twasembyeyo nga tuyina saga y'omusumba Alozias Bujingo eno tinaba kubanga ate ezikiza ba investigators okuva waliyeri kutumigatamatu bagenze damaso kubanga te batandika okukola analysis zaabwe omukyala amanyiddwa nga Dorine Kabalebe yagambye nti musumba nga yayanguye okukyusa engoye after all those gunshots there is still no single drop of blood on his shirt a clear definition of no weapon formed against me shall prosper yeye wunyize ekifaananyi kye baatuwadde ekyamusumba ng'ali mu ddwaliro nga tekiriko adde ettondo ly'omusaayi ate nga atugambye amasasi bakubye ng'oba 15 13 ne gaggwera mu driver omugenzi ate nga ye omukulu amanyiddwa nga Seimo Kawalata yavuddeyo naga nti bannange omulambo I mean olumbe luwa driver luliwa luli side ki ayagala kumanya oba ayagala kuziika nze naawe banji bakyagenda ddala maaso kubanga ate baleeta endowooza zaabwe ku nsonga eno era nga ngira kubanga atemba kutuusaako naye nga nyongera okujjukiza nti genda ku PG updates ngira kubanga nkuteerayo analysis y'omukulu amanyiddwa nga Fred Kajibirumbuye penge n'abalala awo nga bagenda maaso kubanga ate bawa endowooza zaabwe ku nsonga eno atakumira mpeera akonkomere Ngati twagala otulekere makula wano makula abeerenga na mwandu makula tannazaala mwana wo Bujingo tutulekera wano makula teri agenda kuwasiza makula ositegedde ate tofagwe Bujingo nga makula tannazaala nenga sasa libaderegeno kumabalita batya kalya nyoko Bujingo tofa mwabali emulago Bujingo mumutunge mufune wuzize zino wuze zitunge embwa mugende wa full figure mumujeko omugwa gwa kabwaka mutunge Bujingo wewe amukubye sasi ate Bujingo tanga akubye sasi mbitundu by'ekyama makula tannaza Bujingo kati full figure tuwe ku miguwa jo tujemu twagala uze ezine gaindo kutunga Bujingo watugamba akabwako kalya yogurt ate wakagulire emiguwa gya nylon gwe full figure tuwe ku miguwa gya nylon tutunge Bujingo tofa tugoba omuzimu Bujingo tofa nekati abayakubye sasi abayakubye amannyo noziba omwa Bujingo gera koloti kale kyade kikuyimiriza kwasa capital ya Bujingo kwasama kati gwomusi nawe kati nange Bujingo amukubye wowe sasi Bujingo tebakuba esasi mu mimwa obadde yasama kati ekirala kiriwa tebakuba esasi mu bitundu by'ekyama makula teri akyasobola kuddamu kuwasa makula bakatebana abaana bamma waliwo oli omuwala oli ani waliwo Shiragashumba abaana kati baagala kuwasa Shiragashumba yakatulaga ebitundu by'ekyama yani omulala ani omule Bujingo totekera makula akaddiye nyenda kudda mu party mweraba Pastor Bujingo muganda agamba loyagaliza mukakitawo lutanyoko bulijjo gamba Bobi Wine asa abantu atisa abaana b'abantu biki kati sebo nawe watisiza omwana w'abandi okitegedde Pastor Bujingo kati naawe twagala weetiko obuvunanyizibwa bw'omwana oyo abaana be omusajja dalina future kati obuvunanyizibwa bubo bulijjo gogamba Bobi Wine atisa abantu Bobi Wine biki kakati sebo mukama wange lulo it's your time now kakati simanyi kikyogenda tugamba
wazanya filimu yongo yagala kulya sente z'abantu eza Kanani ne bannayuganda namwe muli basiru go mwavu notwala obukumiro mbu oluwo mugagga mbu pastor kyajja katuti natandika okuvuma abantu ngani nabannayuganda namwe mwawunga mutya kyava mulabaka akasinze nakavaamu maani nenkyusa n'okukyusa obutuuze oba baatuloga nimumanyi bannayuganda baleka baatuloga gwomuntu oli mwavu ate oli mukuwa mugagga musajja sente za Kanani zonna yazirya akanyabaga banage tugenda kusaba mise esembayo tusonde sente za Kanani guno mwaka ogujja tulina okuwona kye tukola Kanani na waacha bujingo ojja kakasa gwe bulijjo bawaana bajja kutulisa naye nekirala kyeneebuuza lwaki pasita bujingo leero yadde avuga emmotoka tedo bakubya amasasi ate bulijjo bavuga muvuge ne luno yavuze n'agamba olituula alinze kanvuge bujingo weebereremu this is 2024 mani omwana adda ku social media nakuba gudi kude nakuba embutu nasanyuka nnyo kubanga ali mu Saudi Arabia ate fiufiga namwe mutulekemu wanani abadde abasinga like okusanyukira abaana ba Nupu nga bafunye obuzibu waneno promise bamukuba amasasi ku mumwa mwavayo ne mugamba nti no kimukwanidde lwaki yali yeteeka gwe kennyini kifuufiga mu ebyo ebimwa wavayo n'oyasamira omwana mbu yali akola ki mu swagu n'ogamba oba babatta babatte mbu lwaki bayingira mu swagu kyogamba bosi baana b'abantu tuwoza nti no UCC lwaki erekawo zino emikutu simanya ne bavumirako abantu UCC esooka etunulire TV yammwe ne TV yammwe yennyini mugibaako nga muvuma Bobi Wine nga muvuma abantu TV yammwe yafuuka yakuwemula nze simanyi oba n'abantu basobola ogitega mu ddiro n'atulako ne famire ye ne bagiraba kitegeera leka twasamira oli mu kutya just okimanya kalimu kabadde kaweddewo kitegeera okimanyi senga mukama wa lugendeddemu naawe ekyokulyawo kibadde akalimu kabadde kafudde oba otidde buti ng'okimanyi guno omwezi togenda kufuna musaala muleme tusiruwalirako wano mu ababadde bakyasinza okutijja nga baana ba Nupu babatta nga muwoza kibagwanidde wano bakawuma Yasini baafa ne mwasama promise bamukuba nene emimwe era ne muvayo ne mwasama mbu kimugwanidde kati bujingo mulaba abaana bavuddeyo mubadde mukola bidiversion byammwe abaana babiguddemu muvuddeyo mwasama otandise owoninga abaana mbu tujja banona muli eyo biki totusiruwalirako naawe gwe kasita kali wekali kawonye naye komedi wammwe tetugenda mukkiririzaamu wanani abasinga ovuma abantu gwe fuufiga kwekyo kitivi kyammwe nga muvuma abantu UCC ne gavumenti esooka etunule mu kitivi kyammwe then oveeyo sooka oyasamira abantu nti no gino emikutu simanya lwaki bagitunuulira kasiya